Debwatyo ani n'ekyo ekikooti n'ebiviiri nze nali manya afunye omugagga agenda kudda kati alayika omugagga yabuze kubanga oba yamugamba mutwala butwazi bweru bweba buti wamma kati either this color oba black oba buti nga zokozeeyo awo oyagala nkole zino nakwaka no bakatemanyi ono omwana alabika bulungi wano mu kamera nga bamurekodinze naye live skin yeseseme agendamu obutulitule butegedde ebikwata beerusa yeeyerusa bambi nnyo yeekutana bwekuusi ono nno yali mujja wange kati bamuwasa yali mujjawo ku kisaidi ki waliwo eri gye nnali ewalala naye kati bamuwasa kyokka ate gwe yatwala ate era si ye yamutwala akantu kano teyamubba baaliwo ne mbagoba ewaka batya baaliwo nga bamuliko ego wabasangawo baali bamwegwanyiza ne batandika nomugamba mbu baagala muwaayo ku ssente ne mukubira nga ayagala anti akola nviiri ne mukubira nga ayagala okukola enviiri mutegedde n'obagobawe ne mukubira nga ayagala okukola enviiri najja nga looza agenda kunkola nviiri n'enzigalawo oluggi ne mugamba nsaba ku ssimu yo ne mugamba olaba ono omusajja ono gw'osiba texting ono ogenda kumwesonyiwa okitegedde bwe nzigula luno oluggi njagala odduka ennyo kubanga bw'odduka empola n'enkusanga nkukuba omusajja olwo ye aliwo ate omusajja yamanyi twamutayiriza ewalala nnyo ne muyita ewalala ewa kyali wange addayi osobolera ddala okukola ekyo ekintu wamugala dduka nnyo bwe nkusanga sooka ne nkugamba empola nti nze waliwo eyajja ewaka twalinawo kapate ka birthday ka mukwano gwange Betty last year mu October by the way Betty is an October baby wanga 10 so munna yajja ewaka olwo namutwalira abantu ne bamuyimbirako eyo ku session ye tumanyi tudde waka tuguze zi KFC bichi ne cake and all that omuwala najja nga already namulaba dda mu ssimu naye buli lwajja omanyi abantu abajja ne beemima nze mba njagala omusajja wange omuzire naye tomumanyiira okitegedde gwe mwe mmanyi n'ebizibu byammwe ebitundu byammwe byakyama mwe mumanyi tokola ekintu ekyo kummanyiira ate kati ate nga mmanyirira wange nno wensasula kitegeera tuba tuli awo ng'atuuka namuleka ng'atamirira ku walagi wange amala ottamirira nga bakola obukuukuulu ne mugamba ng'ate nga gumukutte ne mugamba nsaa kwogerako naye tufulumemukko wale nti ate nze saagala fuluma ne mugamba ojja kwagala olimba ne mugamba kati nkugamba nti oyagala fuluma era tufulume kuba oyagala fuluma ate oyagala kwogerako yali ayagala anti kati kyegamba oba ojja kwagala ne mugamba fuluma oyagala buli eyaliwo ng'ategedde ekiddako ne bamugamba oyagala genda mwogere nga nawe okyaba ayagala kwogerako naawe yes ne tufuluma ebweru ne mugamba lwasemba okujja wano wammanyiira saakisiima The short and big shot. Omumwa gunfukidde omumwa Zubeera. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gw'okutte gw'obba. Baba wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations.
From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Yo, this is APAS and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media. Done it. APAS, I'm out. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Embozi tugiteeke mu kamera. Tugijje wano mu kimpowooza tugiteeke mu kamera. Eishiya. Wamma leero olunaku lwa Monday kasubire nti muli bulungi. Njagala okubeera nga nkutegeeza ggwe ali awo nti eno bagiyita ndako kisematimba ndabe kigamba ki. Nice. Nanti tulina omulwadde mu ICU. Mukwano gwange tonsasingako salisima nteekako muwala wange sugar. Nateekako black sugar. New namba. Kati mukwano tunasevinga mmeka. Nateekako new lwakwewala bigenda mu maaso. Siina gabeera nga buli ssaawa nkyusa. Gw'oli otya ng'oyambadde ekiteeteeyi ekiwanvu. Nga ku ssomero lya mwana. Birthday y'omwana tusooke tuyimbire omwana birthday. Tumuyimbire. Singa omwana omulese nitukolanga naviyo. Bannaye. Nituyita wano abayimbi bangi. Omwana nno bamwagala nnyo neri bamugaanidde ku ssomero. Ku ssomero bamugaanidde? Obadde batwalidde oba keeki ne soda? Buli kimu. Ng'era kubeeza ennamba sooka omukubire owuliriza ezo audio. Tumutwalidde buli kimu. We took sodas for the friends, cake, tubagulira snacks z'abaana. Planned daughter. Kati n'otwala Faye ku birthday y'omwana. Nga yenna atunanga wuzi bbiri. Naye bambi Faye tewamusiima ennaku zino. Ofubye nnyo omusiba mu famire yammwe ne famire yammwe teyamusiima. Nze nno sina nno kyenjagaza Faye. Like she was not giving. Omuntu ayinza n'olowooza nti oba mbu omwagala. Wamutute but she was not giving. Era saamutute like kale laba omuntu ayina ekikooti kyayambala ekyabakadde wallahi saakisiima. Naposinze ekiro. Ebyo ebikooti bya mwana wange ekiro. Oyo omwana ye yanneesibyeko. Nga gangenda naawe. Atwalidde ki omwana? Abambi amugulidde ekirabo, amugulidde kiboto kirungi like kiri so luxurious. Kirungi nnyo. Naye kirina okuba kya layisi. Akijja ewa ku street yawo. Akijja ku street, akijja ku frame. Kisukka ebiri. Faye. Nga yeegaganudde. Faye nagulira ddala ebirabo naye Faye alabika alina kyanoonya. Kuba nze njagala olunaku lumu nsange Faye mubuuze olaba nazaala wange mugulidde ensawo ki ekikuleesa akawoowo. Kiki wali otegeeza? Yagula kawoowo ku nazaala wo. Yeegula famire yammwe alayika kati alina omulenzi gwe yalabye muganda wa Robins.
naye ayagala kuba mulamu we bulungi naye ndi mu kamera naye tekijja kukola famire ya munno giviiremu ddala ansobedde namulaba nga yetuziza ku nazaala we neŋŋamba kati mbu yasudde omwana we natuka neŋŋamba obagezako akutte mu vidiyo nnyo agenda kumala postinga agambe namwetolooza eri kids abadde ayogera ku simu ng'agamba abantu musima nga nva ku birthday ya mwana wange neŋŋamba bannaye nedda bannaye tabadde wo wa mukwano gwo omujjukiza eyogera ebituufu muwe omwana awezezza emyaka 5 bannaye omwana oli watugamba 8 ate leero 5 amukwano yali wa black man omwana nge namuzaala mu 2020 naye October wali mulungi bannange tuwe ku bifaananyi bya after kuba kati olinganga bajjajja ng'oyambala ziri enviiri okiraba eshuga enviiri ensale tezigenza okujjana ng'okimanyi nzija mu interview mujje mu naye omukubiranga ayakubbye kyekikyo emmotoka omanyi bunyoni bosi we yakugamba ono omuvugenga lwaki oba omukubira amasimu tuvuddemu mmotoka bulungi nnyo ng'akimanyi tulinye boda twange otusange interview naye kati kati ankubirako nga mambu kati ntuuse kati okola otya si yono nve mu bbanga neekube wansi njatiko olwokubanga atuuse nedda bannaye simanya ffe bamugulirayo ku kamotoka oyinamu kimeera wo yederivalinga yeekola derivale nawe omwana oyo obuwala bumusaze banna yeekola bwekozi derivale naye ffe nga yakajja ndoozi ali alidde big pig nga yakajja ali agenze naggwawo omulundi uganda ekkuba anti eri ennaku yamulumanganga naye ng'aba yasasudde edda woteeri ye teri kweraliikirira emmere bamu firiigi naye kati wano oyina ofuluma like reality hits talina na sente za abantu nviiri bamuyitanga serebu nga bamulaba nti nga mubairo alimu omuntu otuwagala nesino ekyo ayeri teri yamugamba buntu ebyaddala sikulimba shuga amazima gatufule baddembe eri boogera lugundi omunauganda yali omu ate nga bafamire yaabwe eyamukima kati yeyamugamba nogende wa mulamu wange wamulamu ono balina sente eri amaka ge walimu singa wagende ewajala ajala osiiba aweerezeyo n'engatto twali tulina n'ebintu by'okukutuma waddamu kuzuŋŋana najja ne Victoria Secret mama akawoko ke waleeta kaggwamu ndooza kati ebirabo biba biweddeyo akakoko kekuba otya ng'obwaffe mama mukwano yaleeta ka kitundu we kati yakwetera sayizi ki bwekyo naye nze akange kakyali pafyumu olina okuba weeyiwira nnyo eyiwire mukwano yagala njekube ng'eyagisabiriza nedda ne weekubadde kipafyumu tebajjekuba bwe bati tekenka naye kati kewane tewama naye maama era ne bwekabakenkana bwe kati omuntu weeyirako eyire kati mimi nenkakuwa kati yange lwaki ekyali mukwano mbakakuwa ate terina lugenda ate nga bunaku njeekuba anti gambe mbakakuwa kaliwedde omunaku eza jjukira gwe oba olina wanje wosaasa oba yagira bw'ati oba buno bwobwe batuweerako obwagundi obwa kalungi no it was nice it has a very rich ekyo sinna kyogerako nti tekalina rich sente tulina okumanya yabujjawa ye wabujjawa lwaki kaliiko linnya ayinza yafuna akatuufu nayiwako muno nayiwako muneeno oba bino bye babba naye kacyango ndetera waletiyo wahibiraitalasibangakawo nga ndi mwavu ngera yakusanga oli naffe iwe yagenda esudde niwali olina ssente my dear togamba nti waletiye ffe yalina akakikundi katambula nako akabba perfume ateeka ku perfume yo n'anuuna n'ateeka mu ndala nedda bannaye nkutidde kakola katya okateekako bwoti n'osikamu nga buno bwe mulina obubba omwenge tobumanyi obubba omwenge kale ze atakunywa mumanyi nti babba omwenge abaana batalina ssente balina obugundi batambula nabo mu nsawo akatuuza ku ccupa bw'ati ze mbalina bangi nga babba bubbi mwenge nina network gwendaga naye kale ani oli bamugulidde Guinness anasa kali ndowoozayo kogenda oba asamire muli asa nti omanyi oyo omwenge kyegumukola asaana okwepamira mu mpale kajiiko kyekyo era otuse leka gwego gwe yanywa agenda yeetikulire mu musuuti gwego esuuti ne pasiko wansi gwego wallayi gwego ono yeyagendayo n'amutaasa feeyi nga naye kyeyekola ku mukolo nange nakaaba wamma kajiiko
toli wekakasa nange ono nakaaba yakunywa n'akaaba yali awe mudde omuntu omukulu mu ggwanga lino oba twandizeewa kati nno ze sirina kyanzesanga kubeera nga mwankubira nga nze ndi musanyufu nnyo nnyo kati fe yangamba kati mama wamusonyeko nze ate yankoze eki nga neebuuza twakubira tuve eyo walooyi feyi gyatwala bali abaana bagwa mu ttooyi nga gyenva eyo nga nva balikoodinga abantu bajalooza siri muzadde bambi nkwegayiridde ekintu kyokwogera ogwa mutoyi si kirungi yefe eyo baana bali mu mbeera akibanga omwana gwali otutte butabika alina seizures lwaki za ttooyi ate lwaki ogamba nti gwali otutte butabika ŋŋambe yagwa mu ttooyi mannaye yasi ayogera trauma wafuna abamufaako tayogera kati kusabire omwami aliwa ku birthday y'omwana kyekyo kirabo kyekisembeyo kugendayo nabadde manya alina okugenda naawe no he got engaged yasuze Masaka naye tewagenze naye ku show kyabadde tagenze mu show other errands omanyi akola ebintu ebirala abantu tolina kuleka musajja oyo No, no, kutambula no, no. yekka Anti jjukira kati- ennaku zino jjukira- bamwegezaamu jjukira kati nange mimi nina ajja kuba ng'oli omuwala eyagenze eyali abulirira wano abakazi tubeere n'empisa omusajja bamumututteko no mimi jjukira nina nange okukola emirimu gyange okitegeera kati waliwo sometimes nga agenze nga sobola kugenderako sugar ng'olina okukola mirimu ki emirala egyeno mwanange totuuza mu bigambo Nedda, wallahi. okwegayiridde Ne- gibeere lwaki- lwaki mwena mwena njagala temunneesiga? nkwesige nga naawe otwesigize sugar tujja kuswala mirimu mwanange era was engaged n'agenda n'ensigala. naawe Naye ng'oli ne- engaged naye emirimu gije si gyange gije naye nga gya wano because we have a release on the 14th of this month kati I was naye baaba oluyimba simanyi oba akimanyi lutukakibwa banaize simanyi nagenze olaba- otya n'okutya nze badde neerabidde ngenze olaba ani abadde ataddeyo n'agamba eno maanyi oba abadde munnamawulire ki Mati Ne gambe ngamba, na break "Ha, sinze message nze naddawa jukira neteekayo nina abantu kati obadde nga buli mukakaaga. omu bwampeereza no I love this couple ninga oh my god I hate this mama no like abantu basussa akajanja mu Eh. inbox Kyokka ba- nemwanyumidde mu nsiko mu Eden mwayimba eruyimba lwa Eden nedda twagezezzaako okubeera nga wetubeera ewaka Eva ne jjukira. Adam. Jjukira ewaka tetwambala mwali bwerera awo kale ekifaananyi bakibakubiddewo mu nsiko no there was green all over us like something of the sort bambi mwanyumye kati Naye oluyimba nga- mwoli mwendi mu luyimba nkimanyi gwe nyimba. Vixen nga oyimba Anga nyimba siriimu kati lwaki ku gundi mwafulumiddeko babiri ogenda kwesita olwo oluyimba agamba nkweddiza olwo oluyimba yaluyimba ne Zafarani olwo oluyimba yaluyimba ne Zafarani olwedde gye luli olwo kwe twaza gundi munno olwo yalimba ne Zafarani. yayimba ne Zafarani baluyimba batya nkweddiza soko nyimbiremu kale kavaasi oli kayimbi soko yimbe naye kavaasi tulizoka twekwata munno nga te ne luli lwakabi eyo pati gyayimbye ondetamize mwana gwe kirabika bakutumye ngenda kwettiza olusogena ngenda kwettiza obugana ngenda kwetuga lwaki gweoyimba birala anti akapati mwekali naye bano bo bakisussa bo otyo mwide walusi anti ne mwekali keko kenyimbye ondetamize kati wabuli oliye wakikola naye okimanyi oyimba bulungi tomanyi feeyi feeyi yali yatulimba mbu ayimba
naye nze nange ntera n'empulira ffe nga yeeyimba nayeyimbira mu viewers afulatinga ndoze ekyamulimba kuba na muganda azannya ye violin yani wa violin trumpet success nono omulala amuyimbi kati n'alowooza mbu kya famire mukwano oli mwasami ennaku zino mbu ayagala kuba corporate olina bwa corporate bwojjasogwanidde oyo feyo omulaba ajja bulungi nga yambadde bya corporate noyogera ekigambo mukwano ogambye eki first corporate your mouth omumwa gwo gwe gulina osooka engoye zijja luvannyuma nnyo ayagala fuula kamaama wa ggwanga bino abiveemu but you can be both a parent to many and be a shouter era n'obeera mwasa bw'okimanyi ngenze nendaba muwala wange nga ndabira ddala nti nze maama we eba naye wali mulungi abadde aleekaanira banne wiigi zikunyumira nnyo singa enviiri ziri nakulabye waliyo ngenda kukolera installation naye ziri zewayambalanga ng'okyali mutono ezennyingi that is a water wigs like ziba zisobola ozimma so otekamu amazzi nga wenna bambi alaga nti oli innocent omusajja ne bwe yakkubanga bambi wali innocent wali weekwata n'obufaananyi asagala omuleete wano kwata oteekemu neeno nze kyemanyi ensi yonna yina yategedde kyembeera nnywa kati nanyini kampani naye abeeremu amagezi agagamba omwana oyo tumuwa endorsement kubanga nze langi yange ey'omu nekyenkola ki nekyenywa okitegedde gwe awo wali wakazaala omwana omu simanyi nali sinazaala awo nali lubuto lwa myezi ena bannaye kati microphones ogenda ozisuulasuula otandise ogenda ng'owungawunga eye bannaye mutulabye omulabye kikyoyagala kunkebera mu mabeere anti kabuze nze kaakano nkalaba aleme nnyo ku nneesibako tuwula awo olugezigezi olukujjudde obadde ojja kukola ki mbw abantu olaba ne mutyaba tebannamutegeera gweoyagala bakutegeere twaliza muli mukwana akatwa akabi alanaye gwe so kati omwana mumuwadde ki omwana tumutwalidde ebirabo bingi omutwalidde owa sakisi simutwalidde we went just us naye bamuza gwe kyomanya kati ate abasomesa abadde balinze maama igwe baagala okukulabako kati nno saidi zombi abakindagate ne bagamba nedda tugiselebratingire eno n'abaprimary bagamba nedda eno bambi beebale kwagala mwana wange the school loves my daughter kati bulijjo abantu bagenda naye atanyumiddwa nnyo ng'ali ne baana banne abantu bagamba mbu simanyanga shuga yeekoza alimba bikoze bitya mwana si wuwe naffe eyiwuuyo essomero lyonna lyagala omwana ye kyayogera kyekikolebwa ne ku ssomero era heti kyangambye munnaaye yalalise dde abaana wano nti yesadde waza birthday celebrating it today nga yagambye eggwanga ddamba ery'essomero lyabwe batya nze ani azaala atayagalwa simanyi nendoza oba bajjajja bange oba ani but we have a favor there is a certain favor n'omwana wange kimuliko naye also we nali olubuto n'ekintu kye nayiga na pikingayo ekintu kimu bino ebya social media nga bagamba osobola okwogera n'omwana nga ali mu lubuto bane buli kyenasaba omwana mukama n'omwana nga abeere nga nkyali lubuto it has happened kubanze nakabanga nnyo nga ndi lubuto era neŋŋamba naye mukama nsaasira omwana ono aleme kundwalirira omwana ono abeere omukisa gyendi newe ndiba nga mpulira obulumi bunsuseko nga yewe mulaba kati lesiko ye ntolokoka and she's a success to me okitegedde kati omwana taata we azze taata we yaweereza ki taata we oyo omwana mugagga taata yaweereza ki sigende bye byogerako naye nga yaweereza yantexiting actually on the birthday enyini ekiro on Saturday night very late in the night era gundi ki papa yampa essimu nangamba bannaye bakutextinze nanti papa alaba messages yalina essimu nantextinga nambuuza akaawo nangamba omwana atunula ne mugamba omwana ali wa jjajjaawe tetubeera naye mbadde mmanyi atunula ne mugamba newembanga ali naye atunula essaawa 9 ogw'ekiro tubeere serious yakusindika message 9 gwaki yes takimanyi nti olina omusajja akimanyi just nanti nga we nagamba nti nno yagamba mbu mbeera ntya n'abasajja mbu naye bannayo naye gwe teweebalirira kati olina abasajja osengamba excuse moi sinaba nno tuuka gye sina kye naakoze otandika butandisi kati sina yadde otandika kabadde nga kasiki nina wenzira awo kati baatuwaddeyo ku ssente
family eri ani awo kya ssente bambi yakuwa mbadde manyi nti ku sente zaalina yatereera ennaku zino tumujjukize yatereera ng'alaba ennaku zino ofunye yatereera amanyi n'okumpa ze sitayagala nakeera ku makya nagamba nga ndi ku live ya radio n'agamba nkuguliddeyo lanchi naziteyako ne mugamba neeyanziza temuzza ku mwana sisobola mukwana tolooza twogererawo era ajja ku live ne mulabako ne mubiginga app nga nanyini kampani nanteerako ssente ne mugamba banaye omugagga wange weebale ate kyali si tata wa mwana si bba wange mugagga wange taata wa mwana ekyo kimuggyako abeera si bbaawo mugaggawo ate taata wa mwana mugagga wange era azaala akwagala print nnyo y'omwana bannaaye kati kakasa nga si mu bubi ne waalifuna omukazi omukyotala tagenda kuwa kyekino ekitangaala ekiriyo ewaabwe layira kyekino bw'omutwalayo mu kika yamulisa nkutidde yeka afeeyo ebintu ebimuyogerako tomulabye omwana tomulabye enviiri ze yasaba mwazisibye enjala mwamututte enjala tetunamutwala enjala namwegayiridde ne musaba kubanga nabadde koutap namwegayiridde ne musaba ne mugamba zigenda kukolebwa nga tugenda ku graduation because she's graduating in November. Yeah, she's graduating in November. Also kati ayinayo kati atugambye mbu ayagala kyusa nviiri jjukira nga 9 birthday ya maama wange kati ku birthday ya jjajjaawe ayagala kubeera nga sizi ezino zaayina mama kumefuga anti mwe wano gaba mefuga naye eri ewaffe independence is on the 12th of November. Mwana oli wano inakuza yawo nekakumanyira anti wano anti yengezaako kugamba by mistake twagenda kukiraba nga olunaku lwa independence wano by mistake kubanga ffe eri independence tugibala 12th of November. Ewammwe mukola ki wano mumanyira bannange kyaka bambi her birthday is on the 9th of October. Era mbadde nsaba kuolwo bambi mubeera available mbadde nja tumutwaleko awo ku sijjezi tumutwale ku sijje bamuyimbire ekuba sina kyamanyi kyenyinza mumukolera bamuyimbire bamukubire obugoma alye tulye tumuwe emboozi tumuwe kintu kikulu naye nno ali nnyo nga ffe era amagezi gosiga emangi nga bw'otulaba bw'oti yeye era lwakuba nze sobola mukkiriza naye n'atuwaayo akantu wabba akantu muwashira luswayiri muwashira yayiza oluganda tomulira nga ayogera oluganda mbu bannange mukama bawe omugisa n'amala n'alaba nga bingi ebyomuluganda may God bless you abuzizaako ku baffeeyi kampeeyo akantu nja muyiiya oluganda nja muyiiya feeyi abantu bagambe nti bamanga alina ebbina bagambe bannaayi alina ebbina naye eriryo lya viewers kati ate leero muna ebbina yo libulidde mu kino ekigoye mimi gwolina buzibu mumulirabye siri ebbina lyo nze lyemmanyi feeyi sirina bbina oliyina naye leero bw'oyambadde kino kati okiremeddeko ennyo ekya viewers luli wagamba lya sayidi emu ani yakyogera ekyo ekigambo viewers aba muntu ng'ayambala akabina gwe toyambala kabina kati lwaki ogamba nti viewers tegeza kabeerawo ne kavaawo nti akambadde ne kavaako ne kabulawo abambala akabina babeera n'obubina obwa viewers yegwe oyo omwana yayambalako kubina bambi ate kyekyatuukawo shira yawulira bubi oba lyazitowa okusinziira ku mubiri gwe nze kyendowooza lwakuba ntwankwata bibwe njogera kabina akabina ako kalaba si kabi kakwambala singa olugoye lwoyambala kigano vaayo obulungi kateekemu kiveeyo naye si kalungi kakwambala katujika kaleeta ebbugumu katuuyana okitegeera kateeberezaamu jukira ffe nga ffe wansi eyo nawe wafulumya kati oba obuguma ate ogatteko lina ebbugumu okitegeera ano gattakoyo ng'ayambadde akabina ataddeko legging mulimu nika kati daily routine si kirungi kati teebereza kati kulunaku lwetyo enkuba etonnye oli mu bbina ly'enkuba ekkubye okimanyi nti osobola okukala buli wamu ebbina nga terina kala lwakuba erya silikoni ate awo weriyambira abalinamu kasente mazzi gayitako buyisi naye lizitowa andi bakupima nga olina kilo 10 nalyo lyongerako 7 noba mu 17 buli omu aba yeewuunya nzito wayo
nekati aba airport nedda batandise okubanga just Sheila yali ayagala gezaako kubera fake naye yamala nakigera nti tasobola kubera fake yayambalako n'amabeere Sheila Price yayambalako n'amabeere nago n'agavaako bambi n'amala nagaye because ye ng'omu kati leka gambe abaswahili and being fake they are like this era osobola okigezako era paka nekigaana okitegeera enviri Sheila ze yasibye abantu tebazisiimye zino eno ze bagambye mbwe ziringa ez'abalogo ezo ez'ebibobbo baziyita batya nedda batazisiimye nga balabye n'enviiri zaabwe gw'omanyi bwe baziyita zisizimanya baziyita cornrows. Cornrows biswahili lwaki baziyita cornrows because they are rose they look like cornrows kati ebyo bibobbo babiyita batya byeyasibye simanyi nateranga biraba ku spice ate nonviiri nange naziraba ku spice waliwo ne buno webakola obudondi nenwagi yazisibako waliwo n'obudondi waliwo obuntu webakola ne bubeera we buti eyo bombumanyi nabo nabulaba ku spice kati Sheila abantu nga naye bannaaye olaba people should do as they please. abantu bakamazeeko kati nze nkubuulire nzondaba bwenkeera ku makya nga njala kwambala nviiri za white nja zamba bwezijja kunyuma bwemba njagala za bbulu nazo nteekeko naye kati bwojja eno teekaako white menda kola bagiyita pixie wig nga ya black oba coffee brown pix ebeera etya kaba kampi kabanga nga buli saawa okyusa enviiri oli omutulekedde bwatyo ani n'ekyo ekikooti n'ebyebiviiri nze nali manya afunye omugagga agenda kudda kati alayika omugagga yabuze kubanga oba yamugamba mutwala butwazi bweru bweba buti wamma kati either this color oba black oba buti nga zokozeeyo oyagala nkole zino nakwakanako no bakatema nnyo ono omuwala alabika bulungi wano mu kamera nga bamurekodinze naye live skin eseseme agendamu obutulitule butegedde ebikwata beerusa yeerusa bambi nnyo yeekutana bwekuusi ono nno yali mujja wange kati bamuwasa yali mujjawo ku kisaidi ki waliwo eri gye nali ewalala naye kati bamuwasa kyokka ate gwe yatwala ate era si ye yamutwala akantu kano teyamubba baaliwo n'embago beewaka batya baaliwo nga bamuliko ego wabasangawo baali bamwegwanyiza ne batandika nomugamba mbu baagala muwaayo ku ssente ne mukubira nga ayagala anti akola nviiri ne mukubira nga ayagala okukola enviiri mutegedde n'obagobawe ne mukubira nga ayagala okukola enviiri najja nga lowooza agenda kunkola nviiri n'enzigalawo oluggi ne mugamba nsaba ku ssimu yo ne mugamba olaba ono omusajja ono gw'osiba texting ono ogenda kumwesonyiwa okitegedde bwe nzigula luno oluggi njagala odduka ennyo kubanga bw'odduka empola nenkusanga nkuba omusajja olwo ye aliwo ate omusajja yamanya twamutayiriza ewalala nnyo ne muyita ewalala ewa kyali wange addayi osobolera ddala okukola ekyo ekintu wamugala dduka nnyo bwe nkusanga nsooka ne nkugamba empola nti nze waliwo eyajja ewaka twalinawo kapate ka birthday ka mukwano gwange Betty last year mu October by the way Betty za October baby wanga 10 so munna yajja ewaka olwo namutwalira abantu ne bamuyimbirako eyo ku session ye tumanyi tudde waka tuguze zi KFC bichi ne cake and all that omuwala najja nga already namulaba dda mu ssimu naye buli lwajja omanya abantu abajja ne beemima nze mba njagala omusajja wange omuzire naye tomumanyiira okitegedde gwe mmwe mmanyi n'ebizibu byammwe ebitundu byammwe byakyama mmwe mumanyi tokola ekintu ekyo kummanyiira ate kati ate nga mmanyirira wange nno wensasula kitegeera tuba tuli awo ng'atuuka namuleka ng'atamirira ku walagi wange amala ottamirira nga bakola obukuukuulu ne mugamba ng'ate nga gumukutte ne mugamba nsaa kwogerako naye tufulume mukowale nti ate nze saagala fuluma ne mugamba ojja kwagala olimba ne mugamba kati nkugamba nti oyagala fuluma era tufulume kuba oyagala fuluma ate oyagala kwogerako yali ayagala anti kati kyegamba oba ojja kwagala ne mugamba fuluma oyagala buli eyaliwo ng'ategedde ekiddako ne bamugamba oyagala genda mwogere nga nawe okyaba ayagala kwogerako naawe yes ne tufuluma ebweru ne mugamba lwasemba okujja wano wammanyiira saakisiima
ate leero zonywedde walagi wange oli mukuddamu kukola ki kummanyira mbadde Walagi nsaba wange. ofulume yes mbadde nsaba ofulume n'agamba natandika oyita nayita bba wange kati tugeze bba wange kajekona kakiiko nga baŋŋamba nfume mugamba mukwano fuluma nagamba oŋŋamba ngaani sirapu nemukwata nemugamba ddamu ombuzi omulundi ogwa nti nkugamba ngaani obulire muli n'ettaka okujja tutaasa nga mwekubi ani yekuba nani nze setyo nze sirwana na muntu nkukuba tetulwana bilwa nze sirusobola kulwana na sirwana nko by the way na muntu yenna naye nsobola okusanga nenkukuba anti wakuddiza naye tasobola ngonziriza otya Kiki njakukubirako omuntu mu maaso go kubanga rapid z'oba ofunawe essaawa osobola n'okulemerera okulowooza osobola n'okulowooza nti zino essaawa guno gwe mukono gwange ogwerabira we guli gwe nkutidde era yadduka afuluma ne mugamba otulekera essimu yo kwata muwa obugata bukanyugeri ne mugamba njagala ate ekyo nkikozesa nnyo mba njagala oveewo ng'odduka ng'otaasa bulamu kubeera bw'ogenda ng'otambula n'enkudda mu maaso mba nja kwongera n'omugamba dduka sikusanga dduka ng'odduka speed njagala odde wali simbula singa nkugoberera n'ekkwata nabo buzibu bulala kafubuka nga sikola ki okuva n'olwo olunaku wonna omuwala wansanga anti omusajja kanajja naŋŋamba it's not worth it ne mugamba mukwano don't tell me it's not worth it because gwaleeta these hooligans okummanyiira if you know it's not worth sugar okuyomba n'akawala oba okuyomba n'oyo omuntu gwoli then don't sleep with that girl kati ofuna omuntu ali worth okuyomba naye or don't even sleep around meanwhile you're inviting them wali okitegeera akakamanyiro wali era namugamba naawe oba oyagala mufuluma aba oba naawe oyingire lundako kimu nze sibiriimu nemwe abato biriimu yingira ono mundekere gyoko mumuwolerezo nnyiizo ojja ddugenderamu osobola okukuba omusajja namukuba kyekyatwawula yali akoze eki olunaku olwo nno olulala nva mu disco nva muza kimu bba wange ne wabeera nga ali Uruguay yeekanga mmutuuseeko Uruguay nga bbye omwana okitegeera kati mukwano nva mu disco nga ntamidde amagezi gonna gangamba gende wa ddadi kati mikwano gyange bannamawulire banvuga bantwalako ne bantuusa kati bakonkona banzigulire gaye nga gula geti nga agifuluma takikolangako buli lwaggulawo geti alina ogigula ne tuyingira kolwo yaggula agifuluma ne mmanya mulimu omuntu ali munda kati wano nga bakyayogera naye wayingira buyingizi nabawalampa kikomera eri sayidi wala jingo akulika akoleta okuwalampa nenyingira agenda okwekanganga ngwayo pu nadduka aggalira oli mu kisenge ne mugamba sina kyemwagaza gwe gwenjagala ne bayomba nnyo ne bagamba musimanyanga trespass ebikoze bitya nenyingira emmotoka nengenda ku polisi nenkomawo n'abasirikale wenkomawo n'abasirikale no bali balooza nze siba musajja naye nga nze mbongo bange nnamu kino sizze musiba just njaga mukube nga abasirikale bali baleme gamba nti namufumise bayinza ogamba nti namukoze eki namufumise ate nga saamukoze eki ne mbagamba fande let me call him kati twalinga wano eno nga nina okgenda eri emmanju we bati ne ŋŋenda eri ne munona nagenda omuleeta nga afeenya nga nkutte nekiti ne mbagamba fande me am done take me home nengenda wamukuba ebiti basirikale bagamba ki ate baŋŋamba ki ye yagamba ki ng'akaaba ng'akuba emiranga yali ate abasajja bakabe bati naye gwe omunakkenya gye bamuŋŋambako tasonyiwa no honestly speaking kyova olaba when I was talking to my man on papa nze namugamba point blank ne mugamba ensonga lwaki omanyi kati yanyiga nnyo bwe mugamba I think we need space yabagamba njagala mukyawe ne mugamba sikukyawe naye I know my anger, I know my type of anger, so I would rather
sooke ŋŋendeko oba ewa maama wange oba nzije nkoleko akantu ŋŋenda okuvaano nga nasinisa ebinnyo nga nabyerabidde kubanza obusungu wange bugenda mangu. naye bw'obeera awo n'okola Naye bwesigalawo n'obukola. ne tubeera nga tukyali mu aleeta oleeta. even at work when I argue a lot with my workmates mbagambirawo nkimanyi mugenda lowooza mba disrespect nze but I'm leaving this meeting because nkimanyi nnyinza okwerabira nti oli mukamange neggamba ekigambo ate gwe nobeerawo ng'onneetisse yammanyiira ffe waffe tewali ekigambo kumanyiira ffe waffe the time gye tulina is putting someone in their place sikumanyiira mba sikumanyidde I'm just putting you in your place so you know what you're saying I can actually say as well because togenda kuva eryo ŋŋambe nti ndi so disorganized and yet you're the definition of disorganization. Togenda kuva eryo ŋŋambe nti I'm not doing enough ate nga nze nkusinga amaanyi kati siri mukola enough oyagala nkole ntya nga already gwe nkusinga oba okitegeera kati mu kifo ky'okugamba ebyo ebigambo okujjukiza nina olunaku lumu nakola statement nagigambako my workmate nji regrettinga paka leero but kyagenda because bannemerako ne bagamba no it's okay calm down sit nasituka ne mugamba kozi bali bandisa bakama bange Sugar alya gundi Sugar gwalya manager Sugar gwalya CEO Sugar olya programs director Sugar buli omu nga nzame ne mugamba bannaaye kaakati akasolo nina kakkala kyako oba nina kibajjo kyenkana ki buli omu kyajja nga alyako era kaamaanyi kika kyago nti okuva ku CEO paka kuba no baakulembera bonna nabawako naye bonna ne basigala nga bali fine ate bonna ne basigala nga bampa omulimu ate bonna ne basigala nga bakwatagana nga nawooma nga mpulira kinsusseeko because if you people are sleeping around to get your jobs not all of us do that okitegedde si fena nti tukola bwe tutyo I'm in an interview. Can I call you shortly? Khaled. I'm telling you, my sister. Me, I'm so easy to work with, but also the hardest. Because kati olaba nze ndi muntu ali too patient osobola okumpisa mu kintu kyonna wallahi nensigalawo n'ogamba Sugar ogenda kukola nga gwe mu bakozi bonna gwatagenda kulya ku mulimu neŋŋamba kale mukama wange nenjiya we nnaali ebweru kakati Sugar gwe bw'oba onookola nga ojja kukola wenenga kale boss kale mukama wange okyage I will persevere with everything until ogamba ekimala I have a full chest of it all even relationships oyo ex wange sikibossingako ekyomukuba ate naye by the way tuba twogera gamba sikunenya you were fighting for the relationship we had just agana bwanyi okyagala ne mugamba the good thing wakitegeera like when tukirokola ebyo byonna nali namutereka for close to 4 years nga zabikola akola kati nze nsobola okusirika Mimi nze newe jiba nina mukwano gwange gwe nayinako banaye nga mwagala Mimi nga namutwala ewaffe nga sina kyendowooza kyenyinza kukola nga tali nze wemba ne mukwano gwange wemba ngenze kwegulira flats mba njagala ngule peya 2 naye mugulire ne wemba ndidde emmere nga njiridde oba tugeze ndi koboko mukuya ne mugamba naye feno tulidde enkoko kankutereko omutwalo naawe oli eki enkoko like that is me they don't oshagera that is me I was in a relationship yayingamba gye nali nsubira nti yeeyo oyo muwala ssebo ngaga nze ndi muwala muto nakati bankwana even though I'm in a relationship kati tosuubira nti nno oba okola kiyamba kiringa ffe wanatandika ogamba Amos nti bannaaye Sugar nno gw'oliko olowooza nnaakuliko eno nno nga bamuli bulala honorable gundi nno omulaba byamuweereza nabyo screenshot nze musimye ne ngamba kambikuweko naawe obirabe because okay bankwanye lwaki omuweereza screenshot where I say no to these people where I tell them I'm actually in a relationship and I'm committed lwaki ebyo tobimuweereza lwaki omuweerezako wali wampeereza ssente ne ngamba thank you because these men can be rejected and still want to put there those efforts against no ochegere and that girl made me fall out with that guy ochegera guy naddamu na mukwano gwe yayona relationship yes ate to make it worse mu spacing atwawukanye namupangira abawala nga 3 kati nga bajja bange mikwano gyoli mukwano gwange tomanyi because me I got back with my man n'abikunyumiza byonna yes nembalaba ne musimu nga bamuweereza amabina n'abageya n'obbageya bana eri ono ddene lwakuba liwunya okitegeera ng'agamba lyono ddene lwakuba liwunya kati sikulembe byadda waliwo lwaki omusajja oyo yageyanga abaana mukwano kati oyo omusajja mba kusigala naye
oyo nali nja kukola naye akantu kuba yali mugeyi mulungi. tutula neno nga tulina kyewalabye nakolako naga sikulimba kati nga n'omukazi ayinza oyitawo ng'abigula kati twabeeranga mu mmotoka ng'eri tinted kati omukazi n'ayitawo oba ng'abadde ku boda ng'atudde bulungi bw'ati waba ng'ayitawo ku mmotoka n'agiramu omanyi banake bakola ne bakkinala naga kati nno nalooza tulimu ffe kakansendabiramu alabe tuli babiri n'agissa. That is how much he was interested in Luga. Nga ye kati nga waliwo olunaku lwe nakola olutalo mba neighbor. Kati nga tuyomba ngomanyi wangamba. Ngamba calm down babe, calm down. You don't have to shout with these people. Kati manta niko coming down oli omukazi n'agamba. Muntu alize muli bamalaya because ebitya kate ye nanyiga bupe kati nange nga ninochoka ngambe. Omuyambe Twakomekerya tubafumya aba. Omwami wakwatamu naye bw'okwatamu. Ngono agamba amanyira nnyo yo omulabe ye nayinanga bwe yakwega kyokka omulaba alinga ne box y'ebyenda nga nono nayo box y'ebyenda efaanana eti togimanye box y'ebyenda yendako mulufula. I'm allergic to offals. Sirya byenda bikwatira ku mimwa. Wobeera nakawere wali olyaki? Ndya nnyama aleka naye sikyagirya ndya katogo ka nkoko. Boza kamuogo kaba kagazi. Don't do that. Akatogo akamuogo akawoma ke kaba kagaze mukwano. Njakka kuwako lumolabe. Anti nze obuzibu sirya bijanjalo. Sirya bijanjalo, sirya kawo, sirya binyeebwa. Lwaki? Sibirya. Nze ndya nnyama. Nkoko. Muceere. Posho. Posho. Ne spaghetti. Ne Irish ya boil. Byebyo byokka byendya. Irish omusike tomulya? Ate kali deep fried? Lwaki? Benkugambye byendya byebyo. Tonoonya nsonga just byebyo byendya. Olina tuwa ensonga lwaki tobirya? Njibawe bonga baani? Ng'abalabi baffe abalungi. Abalabi baffe abalungi banzijeko olugezi. Waaye bakwano bo kye beekoze abawala ennaku zino kiki? Bakwano bange be baani? Kuliko mukwano gwange ne Lala. Lala si babiri no. Bombi mikwano gyange. Mbadde manya talking about these parties. No, let me tell you. Abawala bakyalinawo akyalwa kyange besobola okuyingira ku internet. No, ngenda kuddayo wali nkugambe nti teriyo Muswahili atali real. Bw'aba Muswahili nga tali real, Louis Light. Bw'aba Muswahili alina she has that blood. Bw'aba Muswahili nga tali real. Yes, bw'aba Muswahili nga tali real. Normally aba just yakulira mu bantu abogera Oluswahili. N'aluyiga buyizi. N'ayiga luyige. But blood ng'okimanyi nti no enakwate there is no such a person atali real. Louis was paining because she couldn't believe what happened. And the problem is abantu bamanyira Louis okubeera violent. But newe weegendereza ebintu byonna byonna Louis byayogera tabyogera na bukyayi. Ne wakera ku makya n'agamba gwe oli wati ne wati abatakigamba nti abatakwagala nnyo. Naye ng'agezaako kugamba what you're doing is not right and people will take it for she's a critique. Okitegeera. Nze oba ojjukirako emabega kaawo. Habiba had kind of a silent battle with me. You remember wali eri bifaananyi nkozeyo ka interview ne I was over with Mami Gadgets, something like that. Bafulumiza nozize kozeyo akantu ne kuba namulayako mu comment section a comment eyantabula ne Faye. Mweyo comment section oba ojjukira kale yate yatutabula nnyo naye era that comment bw'osobola kuba namugamba. Eyo comment section yalimu oli omwala gwensinga obutayagala mpaka Rendiva mu nsi eno mwalimu reply yoyo ne ya Habiba. Because the other one blocked me, I couldn't see that comment. But someone else screenshot and asked me, ate gwe ne Faye mufacho balaba nabuuza Faye we twali eri ku Cafe Javas. Ngamugamba yate twabadde ki? Oshegeera. Now, newe kyaliwo I didn't entertain it. Nze nina abantu bangi abajja sugar kino nogamba now this is not worth it. No kireka until ng'omprensiza nnyo. So when nakola ki when nalaba nga sigenda kiddamu nenkireka but I didn't badmouth her anywhere. Kati nziramu omusanga namusanga ku live nga line Louis Light ate nga Louis ali mu defense ye. Ate nze we nkusanga oli mu defense y'omuntu mba nja mu defending. Kazemu kagudde? No, I think because it's a gin. Ndowooza. Okyegera kye ngamba
nze tewetaaga kuŋŋamba nti nze kasito ŋŋamba bugambi nti bannaye nammeere tasobya nga kiwedde wesirika kubanga nze omuntu wange gwaba ŋŋambye okitegeera kati gwe bakugamba nti noteyaŋŋamba naye namusanga mudifendinga ate nga nelala ali ku sayidi ye nenyingirawo yalina live ya dash nange nensabula gwe twali tusabula simujjukira namujjukira naye nze namuwa jjajjaawe tewabuuza n'oluvannyuma tuvumira waki nze nasanga busanzi nga jjukira kati bo balinamu obuloboozi obutono kale ate nze tudda mu kyokka nawe nteekawo eddoboozi oyinza obutansinga era nembasaanika kati anti nga Louis avuma agamba nze obuzibu nze siwemu emugamba kati gwe oba towemula nze nkola ki nze mpemula kati sooka ondeke kati wano kanzirewokko tulabe ebyobuwemu tutuukawa ku kyobuwemu okitegeera so that is how I get to know Habiba, but I didn't draw her close to me. Yes, so defending an ole cow. Yes, nze siri fair wobo ina achimanyi na she has introduced me to her friends like a number of times. They're not my friends. They are her friends. Because me I'm not like that. Mbukati era nze kinnumanyo omuntu ate kati kinnumanyo wenkwanjulira ffe nembasanga mwe nga mutijjukana kikyoba otegeeza kati mwe mutizze nnyo temuva buli omuntu ava kuseta siya munne kati nga mwe mweyagala nnyo like I'm jealous like that so ne mulekayo eyo tuddamu okwesanga nali ne Faye twagenda wa Bruno K ndoza lwe nasooka olaba ku Habiba live one on one okitegeera ate tebo gye baali batuddeko nga kwe kuli mulabe wange nambali moja number 1 001 era we twayingira nawuliranga n'ekivulu kintamye Faye yajjukira nangamba sigalawo cause me I don't know how to share my space with someone I don't like so I know Chawa National Theatre nemba nga sikyagiyingira just kumanya nti wabeerawo gwe sitayagala so we tuyingira I said hi to Louis and Lala they were also on the same table naye ne mubuuzaako but era on a distant way era kolona ne Louis agenda naye bulungi kwa ne Louis yambuza banaye what happened nemgamba are you with someone I don't like and me I can katola mimi nze wobera no mutu gwe sitayagala I can distance you just for that nga sikukyayina ebeerako n'oli kubanga what are you doing okubeera n'oli nga nange wobeera nange ekyo sikibaayina ng'omanyi nze simuyinaako obuzibu tomuyinaako obuzibu otya nga nze mbumuyinaako anti obuzibu bwobwo naye nedda and it means you guys should be close kati ate baba nga bali badde bamukwano nedda kati waliwo okubanga gwe obadde mukwano gwa Louis nga mubadde bamukwano mwenna basatu ne gwotayagala gwe ne mupatinga ways ne gwotayagala oyina mmanya lwaki tupatinze ways nga nze tekinawe oyina mmanya ate we nkulaba ng'oli close n'olikyegeza oba olonze side ekyo mba nkimaze ekyo nze mba nkimaze oba olonze side mukwana awo oba ogenze era mba nja kgenda mbanja genda kubanga nze ebiseera ebisinga ekyo kinakikirizamu nze neŋŋamba era nze buli lwenfuna obutakala n'owomukwano ŋŋamba oba osanga ensonga lwaki banzaala nzekka nga nalina bbeera bwenti kati nga nze just ngezaako wakanya kyakatonda kati ntandise okwesiba ku bantu era kale akoga ndi mubi nnyo nze mu byasembayo buli wonyigamu katono because I'm inappreciated lwaki oba olaba bwotulaba kasitangulira obwo ng'obutandise nga bakamutwala eyeebaka yakisiro kakati so kati ekyabaddewo is kale nze njogera siina bias ku muntu yenna okitegeera njogera siina nina side sijagamba sina side nina side omukwano gwange ena bwaba nina side era ndi ku side ya Louis ensobize nzimuteekera katuli fekka unapologetically ndi ku side ya Louis naye just saying I'm not saying this with bias mimi tosobola kugamba nti nno wampola emitwalo 10 kale tugambe omutwalo gumu nomala omwaka omulama nga togunsasula ne twawukana n'ogamba yolwaki kyewansasula sente zange negamba yo mmanja mmeka. Did you get memory loss? You don't know tomanyi sente ze wansaba. If it was a bill I paid, you don't know how much I paid. Common sense which is not common. That is okuba yeera. No, that is mimi kati leka gambe teri kintu kyerabirwa kisobola kwerabirwa kye bayita bbanja. Tosobola kwerabira bbanja. Kuba olaba zo muntu waba yampola mulabako bulabi bwenti. Notya. Ndaba bulabi sera siye. Ndaba bulabi sera siye wanene ngamba ha.
ono namanja ne baba tokyogedde kikujjira mu mutwe okitegedde so tosakungamba nti weerabidde ebbanja and then people are telling you mekanzi bawe kitegeeza mwogere bwogezimba kitegeeza toli musasuzi you're not even remorseful ekyo bagamba nti no ensonyi ozikute n'ozifuula obusungu just ne mululi mu kusooka oba toli muntu musasuzi ogende wewole ku banka bamale kusooka kujja kuteerako bank sero ogambe ye mmekaze mummanje ziwandisako bino ebigambo ku nnyumba yabaawula oba luyo olulimi bwe nalabayo olulimi bwe yali alina it was lwali bigambo like mimi nkimanyi you saw me on that poster eyaba abakyala era noŋŋamba era nokimbuzako nenkugamba and you were supportive of it okitegeera tewambuza na kozi anti okitegere kyegamba kuliko neshira empozi neshira okitegere toli nti nooba omanyi kozi toli nti nooba kiki togenda funamu but you're supportive like go girl anyone would have done that kati ono ekyamuluma is the other one coming out mukwano newe basaidio oyagala kuwolereza basajja noba yagala kuwolereza abasajja this time round munna ali ku saidi y'abakazi ayina kyataddewo akigenda okutta ne ssente ze oba kitegeera kigenda kuleeta ne ssente negwe olaga mbusebo owolereza abasajja and then she was putting out a wrong narrative of that show. That show is called Empower Her. That show is not called Munobe Muve Wamwe. That show is not called Dive Woyo Musajja. That show is called Empower Her. Okitegera nti n'omukyala omufumbo ali mu makaage alina okumanya waafi ye ono teyategeera mulamwa n'ayangwa mangu okuvuma luwi lwakuba luwi ekyamutuuseko nnakyagadde teyategeera hijabu nation mu ntandikwa y'omuntu omu kubajja ne bavuma hijabu nation bubi nnyo yes and one day she called me when she needs my help naye nga y'omu ku baali bavumyeko ku initiative oyo n'omuwala oyo proud side chick era otyo nga tebategedde na concept naye kati naye ndowooza akirabye nti toyanguwanga okuvuma ekintu ky'omuntu ky'otomanyi bwe kitambula because oli atuula n'agamba nti ekintu kyange okitegeera era nabaddeawo nga ndaba olutalo ne ŋŋamba kati mbadde sinalutegeera nti baavaawo yatandise okunjoki kufumba buli lunaku kyokka bambi mamange omulungi nsaba bambi luuyo nze so anyigira bantu kubanga nze intaneti eriwo ffe tukuba naye kyeŋŋamba nti akirabye nti si kirungi kubuukira muntu nga tonategeera olw'okuba just olina oteekayo views I waited for this moment one day now so oli kyekyamuluma nti era because bayogera n'amugamba obadde ogirina nga tosobola kukyajinga kakiraba tukyakola tugenda mu maaso owoza baatule kati evuddeko batukole lwaki omulimu bw'oba tegwagala toguvaako n'ogenda mu basogole omwenge kati ekyaliko tukole kati okigede kyeŋŋamba that was her pain okitegeera nti oli abadde amusuubira okuba supportive kati bwe buzibu bwe tulina we are always expecting from friends ate nga kyebatusuubiramu tebagenda kituwa naye nze amazima matuufu me am still expectant kubanga nalaba abantu nga bagamba temusuubira nnyo nze wemba njagala omuntu wallahi mba nkusuubira okubeererawo na buli kimu kubanga nze nina ebintu ebimu byensuubira ne ŋŋamba ekyo mimi tajja kinkola ekyo fe tajja era we kituukawo mba ŋŋamba I have to get disappointed temugamba mbusimanga don't kitegeeza you want us to be in relationships or friendships nga tetutaddeyo myoyo because olina omuntu oyagala oba olina kyomusuubiramu nga naye alina kyakusuubiramu naye lwakuba abantu batufunamu bufunyire tulina kye tubafunamu bantu babiera so zera ennaku zino nava ku bantu shuga ati nze kyenayize mu situation y'abaluwi omuntu osolokera ku maca ne weegaanako ke nayize n'ogamba yino ku ruhani wallahi bilaita Allah guno gwenywa soda ono kooko naye kirala mwana omwali mulabeko ng'anywa omwenge ono kooko ku tebo kwaliko waliwo tebe yaliko bereya waliwo yaliko anti bisobola okuba nze nsotula naye ku tebo girasi ng'akanywa era wano wendi ku channel executive media bwalayira abatalimba anti kati wallahi bilaita Allah Coca-Cola yono naye kakati ebyamabulomuya yabize ebyamunne ndayira baneze omulabye Sajjiki yetondedde abasiraamu ngaaga bamuwayiriza ku kintu kyayadde takola ndayira okufiirwa ennyumba yange
wallahi wemba nnimba ndayira ennyumba yange ne buli kimu kye nnina kisaanewo miliyoni 7 eziri ku akawunti ziggwewo nga zibulawo nze wallahi ono Coca-Cola sibali Watu bwebadagamba. nze ndimulayira byange Olimba. Naye omwana oyo yagambye negobera ne miliyoni 7 ku akawunti ng'osiiba weewula. Naye yagambye bambi mumuwalana lwakuba ayina ennyumba ye. Kati abamuwalana bo basula wa Abamuwalana bapangisa. nedda regardless basula wa tebasula gye basula waliyo ebiku gye Basula basula wa wabweru. omunaku. I don't know. Kakati kansinzira wano by the nga batyo tenavaako. Bannaye mbakoowola mwenna mujje muwagire Louis Light omunaku ave mu bunaku. Afune ennyumba. Buli musiraamu ali eyo, buli mukyala ali eyo, buli musajja ali eyo nga wali okuliziddwako single mother respectinga event yaffe ffenna. Mwena Yaffe mutaddemu. ffenna we have shares, yes. Yaffe ffenna bana kuliko nze, kuliko Lala, kuliko Louis Light, kuliko Naye ne oli Sheila omuwala Price. namwagadde nnyo. Lala. She's true. She's true. No Rachel. Banaye mutuwagire tuve mu bunaku. Nze wendi, nze loudspeaker yaabwe. Azisobola Obuzibu mukwano. nedda asobola entalo naye obuzibu annyonnyola mu luzungu ate mukakamu. Naye ku kyokulekana nja bakwatira ku Kati gwali kyokulekana. side ne Louis alekana. Louis alekana katula kwanze ndi wa Bessie wa stereo. Kate Mama Blackman sagala awakankula entalo. Mama Blackman anasigalako yes. ku posta n'abatavuddeeko. So we n'atuukira. Nga ati Omusibiro entalo. baako. Ngamba ati Angenda entalo. muranira, angenda kugera naye ajja kuba mukakamu. Ne bw'anaaba yagadde era naye ovaako munnayo omuntu era tebamukaka. Ayinza otya entalo. No, Black kino man si kyakutya ate ntalo. Because kyemugamba no World War Theory. Olaba kino kye tuliko, by the way, let me tell you, is educative to the girl child. So if it's a fight, it's a good project, yes, if by it's the a way. fight, to make people It's a know very that a good girl is a project. girl and a girl should be respected and a girl needs to know her worth. Simanyi lwaki If it's abakazi a be fight, basinze tugenda kirwana ate nga kirwanirira. kintu Anti kirungi. kati kagambe teri mu kitonde kisiru nga mukazi. Kintu kirungi nnyo bandibadde Abakazi tebakirwana. balina amabina amanene mu bwongo mu kifo kya inside of the brains bina litudde muli litujja litibula libikulawo eriti nga linyigiriza akawompo. Nse nkubulira senseless human beings. Someone is going to come out here to say we are helping you. Oli agambe ng'atuyambako ki? Nze ye kenyini abakazi mujjudde mu kabokisi kange mmwe nga mukaaba. Waliwo abampita omulogo ne bansaba n'eddagala. Lwaki? Simanyi mbu njagala nange omusajja nga njagale ng'owo waakwagala. It's not that come to this cause omanye how to handle your man. Your man needs to respect you. Your man needs to know nti takuyamba buyambi olw'okubanga sseba alekawo emitwalo 2 ezigula emmere. They are not doing you a favor. They are supposed to do that. Kiringa abazadde abayitira bano okuwulira nti no okusomesa yakuwola teyakuwola kyali kimukakatako. Oleke kuvuma mwana omugambe nakusomesa wampaka ki teyali looni. Naye abaana ab'obuwala omuntu yenna bw'oweerabamu omuze gw'okubanga oyina ebigambo bingi. Yiyo engeri omuntu yenna gw'osobola okwogerako naye akuwonya ekirwadde ekyo. Ekyo kintu kibi nnyo 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 kigenda kwonoona mu society, kigenda kuggyako emikwano. Naddala ng'ebigambo by'otambuza bya bulimba. Era mbega nze njagala okusaanikira ddala Mimi nawe olina abakazi mu inbox yo. Twali tutudde wali eri Mimi. Omukazi najja ng'ayagala capital wa miliyoni 2. Gwe olw'okuba ssebo tulabe tutudde wano eno ozze oyagala capital wa miliyoni 2. Tuli wano nti tunalya kuva ku makya. Amanyi abakapito be nnina mu ssimu wano. Oba kyegera kye ngamba. Kati instead of getting that instead of coming to ask for that capital, then njangu okima amagezi. Okyegera kye ngamba. Era Mimi by the way nalisabye ojje. You need to be part of this event. Kale like you need to come around. Ng'oseka mami. Nze nogera ne muzadde wange mu show. Empawa ha. Oyogera mu budde ki? Kugulidde emmeeza. Oyogera mu budde ki? Ne wandi bale tongulidde. So okwegulira n'enzijja naye oyogera mu budde ki? Obudde? Ogambye ki? Tunabakola timetable bannaye. Olulala tokiddangamu by the way tuba tugenda kukola. Obwo obunnya obukusitamye nga toyigo balesse ku ngulu. Bannaye abadde agenze muyita bbi. Conway. Wamma oyogera ku ssaawa mmeka? Tebala nti tunafulumya program. Naye kyemanya I have to be the official MC of the event. Ebirala basobola obbikola but I have to be the official because I'm nze ekyo. Omumala mukikolera ne live abaana abatebazze bakirabira awo. Bajje kubanga twagala okuva so tubaagaliza kisinga. It is a very good project and initiative ennungi ennyo ey'okuwagira. So abakyala mwenna mubeere eyo
naddala abaana ab'obuwala abakyala ne bwe mutagenda naye abaana ab'obuwala bali mu myaka gy'abano mugende eyo bannammwe boogera muba muwulira osinga abakulu nga babagambye so it's up to you emisente mbeka omutwalo gumu ordinary emitwalo 3 mutwalo VIP mugulya ne tebo ya mitwalo 5 so kati mubeereyo n'abasajja mubayita wulira oyo omusajja omumpimba omutwalo gwokka guleete gwe wambwa omponye musiibe bulungi mwera ikop bakube babifaananyi oli kwenda bifaananyi birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukole olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofiirirwa solo kwenda kukola nankani send off decent wesimbyewo mu kalulu decent funaba ikop abo bulwo bayo tobataako tobateeko tuli kujja mu kulonda era tibasasula be kale sasula oli kwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster oli kwenda bana ne kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba ikop oli kwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba naife aba business card mudikola nti naba akole ne ya ne debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.